Weewaawo ntendeeza Kristo era neebaza Mukama Katonda waffe atukuumye okubeera nga n'olunaku olwaleero tukyasuubulira ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Amanya Mazima Kenneth nga bulijjo, era olunaku olwaleero nno njagadde tubeere nga tweyongerayo mu kuyiga kwaffe kwe tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tunnyonnyokera ddala okuviira ddala mu njiri eno eya Yokaana. Olunaku olwaleero nno tujja tutunuulira essuula esooka olunyiriri 18 wansi w'omutwe gwe tuyita kigambo eyafuuka omubiri y'ategeeza Katonda. Kigambo eyafuuka omubiri y'ategeeza Katonda. So wano waliwo ensonga nnyingi nnyo nnyini ddala ng'era nkulu nnyo okuba nga tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tuzitegeerera ddala. Jjukira ku lunyiriri olw'14 lwe twalaba lw'osobola okugamba nti lwali lulagira ddala obukulu obw'ennyanjula ey'ekitabo kino. Naye ate olunaku olwaleero olunyiriri olw'18 lwe tugenda otunuulira lwe luggalirawo ddala oba lwe lukomekkereza kye tuyita ennyanjula ey'ekitabo kino ekya Yokaana bwe yali anyweza ensonga ez'amaanyi nnyo nnyini ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo y'ani. So ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala za kutegeera. So njagadde nno leero tutandikire ddala nga bwe tubadde tukola emirundi emirala giri gyonna nga tutunuulira ekyawandiikibwa, tukisome tutegeere obukulu obw'ensonga obuli mu kyo, ate tugende mu maaso n'okukola ki? N'okuba nga tunnyonnyolera ddala. So olw'18 lugamba tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna, omwana eyazaalibwa omu yekka oba mu kifuba kya kitaffe oyo y'amutegeeza. Kati nno ekyawandiikibwa ekyo kisobola okutunuulibwawo kungulu omuntu n'alowooleza ddala nti tewaliwo nnyo nsonga z'amaanyi ziri awo, naye omala twala kadde n'otandika okuba ng'osoma n'olyoka otegeera ddala ensonga ez'amaanyi eziri mu lunyiriri olwo, ng'era bwe ngenda okugendera ddala mu maaso n'okuba nga nkola ki? Nga nkulaga obukulu obw'ensonga. So njagala tutunuulire ku bintu bya mirundi nga esatu, ebintu bya mirundi esatu mu lunyiriri luno. Ekimu ku byo y'ensonga egamba nti tewali eyali alabye Katonda. Ekyokubiri, omwana eyazaalibwa yekka aba mu kifuba kya kitaffe. Okakulu. Then ekyokusatu, oyo y'amutegeeza. So kati awo wenjagala tubeere nga tusimbira ddala amakanda ku nsonga ezo ez'emirundi esatu. So bwe tuba tutunuulidde ekyawandiikibwa ekyo n'engeri gye kigendedde ddala maaso n'okuba nga kituweebwamu, ojja kizuula nti kiraga nga kinyweza nga kiraga tewali eyali alabye ku Katonda. Kino kyonna nno kya kunyweza kye tuyita obukulu obwa Mukama waffe Yesu Kristo, nti oyo omutonzi w'ebintu byonna, oyo gwe tusobola okugamba nti yaliwo ng'ebintu byonna byali tebiriiwo, oyo omukulu ku Yokaana, oyo omukulu ku Musa, mukulu nnyo ne ku nsonga ey'okutegeeza Katonda eri abantu bonna. So singa ekyandiikibwa kitandika nga kigamba tewali eyali alabye Katonda, kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti nno bw'egamba nti tewali, ekyo kyetegeeza nti tewali mu Bayudaaya oba mu baamawanga, tewali eyali alabye Katonda. Ekyo kizingiramu n'ebintu ebirala ebisukkuluma ku baana b'abantu, nti abaana b'abantu mu bo temuli mu bo eyali alabye Katonda, era teriyo kintu kyonna ekisobola okuba nga kitegeeza nti n'obukakafu ku kulaba kwani? Okwa Katonda. Tewaliiwo okwewaana kw'amaaso nti nze nina eriiso ejjogi, nti ndabira wala, nze
osobola okuntegeera nga omuntu alabira ebintu ewala era Katonda namulaba. Ensonga enkulu eri wano yakubeera nga ffe ffenna tukakkanyizibwa ddala wansi, tuteekebwa ddala awo we tugwanidde okubeera mu kuba nti tetulina kweyitiriza. Ekyawandiikibwa kino kisirisa n'engeri yonna oba okwogera kwonna okw'ebirooto, okw'okwolesebwa, okw'okuwulira amaloboozi oba ekintu ekirala kyonna. Bwegamba nti tewali ate totandika kuleeta birooto nti ze namulabira mu birooto, totandika ate kuleeta kwolesebwa nti ze namulabira mu ki? Mu kwolesebwa, oba nawulira eddoboozi oba kino oba kiri. Kikulu nnyo ffe okubanga tutegeera nti ekyawandiikibwa kino tekiwakanya byawandiikibwa birala bye tuyinza okubeera nga tusangamu ebibuuzo ebya bulijjo abantu nga beebuuza nti Isirayiri ku lusozi olwa Sinaayi kye yalaba. Ffenna tujjukire kuva 24 bintu bingi byagendera ddala maaso n'okubaawo nga Isirayiri efuna amateeka agaagiweebwa, oba eggwanga ly'Isirayiri nga lifuna amateeka ago Katonda ge yali asiimye okuba nga awa eggwanga eryo libeere nga litambuliza okwo obulamu bwalyo wamu n'okusinza okwalyo. So bingi ebyalabwa eri abaana ba Isirayiri. Baalaba ebire, baalaba omukka, baalaba okuyuuguuma okw'ettaka, baalaba omuliro, baalaba ebintu bingi nnyo nnyini ddala. Naye kye bataalaba, tebaalaba Katonda, tebaamulaba, teri n'omu eyamulaba. Ensonga eyo tusobola okugenda ddala mu maaso n'okuba nga tugitegeerera ddala bulungi nga tudde mu kitabo eky'amateeka essula ya 4 olunyiriri olw'12. Bwe tutegeeza Musa ng'ayogera eri bo omulundi ogwokubiri ng'amateeka gagenda maaso n'okugabwa. Bw'ati Musa bw'ayogera, agamba nti Mukama n'ayogera nammwe nga ayima wakati mu muliro. Omuliro gwo baakola ki? Baagulaba. Mwawulira eddoboozi baakola ki? Baaliraba. Eri ebigambo naye ne mutalaba kifaananyi kyonna, ddoboozi lyokka. Tutandise ne Isirayiri, teri n'omu mu Isirayiri eyalaba Katonda ku lunaku amateeka lwe gaali gaweebwa. Weewaawo baalaba omuliro, weewaawo baawulira eddoboozi, naye tebalina kifaananyi kyonna kye baalaba. Kati bino byonna ebyokwewutaaza, bino byonna ebyokwewaayiriza, bino byonna ebyokwenyumiriza nga waliwo abantu abaagala okuloozesa abalala tibalina akenkizo, balina engeri gye basukkuluma ku balala bonna nti waliwo bye balaba nga bo abalala tebasobola biraba. Bayibuli wano esirisiza ddala enjogera ey'abantu bonna abagezaako okwenyumiriza, nga bagezaako okwepanka, nga bagezaako okwewaayiriza. Teri n'omu eyali alabye ku Mukama Katonda. Ekibuuzo ekyokubiri kyengenze mu maaso n'osinsikana era nga nakyo njagala nkiddemu bwe ntuuka okwogera ku nsonga eno. Bino ebibuuzo bye neesanga nti bijja gye ndi. Ekyokubiri kiri nti ate Musa, Bayibuli eraga mu kubala essuula ya 12 nti bwenyi ku bwenyi yayogera ne Mukama Katonda. Ekyokuddamu si kirala, bwe tweyambisizza eky'amateeka amanya nga kuva essuula tukozese ya 3:3, essuula ya 3:3 olwabiri. Bweti bwegenda mu maaso neetegeeza egamba n'ayogera nti toyinza kundaba maaso kubanga omuntu talindabako n'aba omulamu. Musa gw'osobola okugamba nti mukulu nnyo mu ndagaano enkadde olw'obuweereza Katonda bwe yali amuwadde mu ye n'alabisizaamu amateeka ge, nga abawandiisi bonna mu ndagaano enkadde bazimbira ku musingi ogwaweebwa Musa nti banne be bonna abakira. Naye ne Musa mwene Bayibuli etugamba Mukama Katonda mwene yayogera. Katono si Musa yayogera nti awandiika,
Katonda mwene yogenda gamba n'ayogera nti toyinza kundaba maaso kubanga omuntu talindabako n'aba omulamu. Nti Musa okukuumibwa kwe okubeera nga akyasobola okuba nga mulamu mu biseera ebyo tiyalina mulaba. Katonda mwene takkiriza mulaba. Bw'akkiriza omulaba oba ogenda kufa. Amulaba afa, talabwa. Bayibuli enyweza negamba nti Mukama n'ayogera nti laba waliwo ekifo ekiri okumpi nange naawe onaayimirira ku njija. Awo olunaatuuka ekitiibwa kyange bwe kinaaba nga kiyita n'akuteekako n'akuteeka mu lwatika olw'omujinja era nkubikkeko omukono gwange okutuusa bwe naaba nga mpiseewo. Musa teyakkirizibwa kulaba ku Mukama Katonda. Ekibuuzo ekyokusatu ekitera okujja gye ndi bwe njogera ku nsonga eno nti teri n'omu yali alabye Katonda ng'ekyandiikibwa kiri otusomesa mu Yokaana. Ekyokusatu kigolokoka ng'oli agamba Isaaya kiki yalaba mu Isaaya essuula ey'omukaaga. Nyanukula nga neeyambisa Yokaana essuula ya 12:32. Isaaya kye yalaba si kiraba. Yalaba Kristo bwe yali nga tannaba kwambala mubiri. Nti ayina kye yalaba naye nga kyekulubeesa ku Kristo bwe nga tannaba kulaba mubiri, nga tannaba kwambala mubiri. Bayibuli kyenyweza nti Isaaya yamulaba nga ayimusiddwa waggulu nnyo nga n'ekyambalo kye kijjuzza weema. Era 12:32 eyogera ku mulimu Kristo Yesu gwe yali agenda okukola nga awanikiddwa waggulu nnyo, era tusuubirira ddala ekyo Isaaya kye yalaba. So kikulu nnyo okubeera nga tetutandika kubeera nga tuddukana bigambo, tetutandika kuba nga twewayiriza nga twogera ku nsonga eno nga twogera ku nsonga eri mu mbeera ey'okugamba nti tulabye Katonda nga ye mwene ye yeeyogeredde okuva mu kigambo kye titeri n'omu yali amulabye. Ku lwa Musa yagambibwa nti teriiyo liiso oba maaso gasobola kundaba. Omuntu yenna ndaba n'amaaso ge tasobola sigala nga mulamu. Katonda waffe wantiisa. Katonda waffe muliro. Ekyokuna ekitera okubuuzibwa, ate Ezekieri kikyalaba mu kwolesebwa kwe tulaba mu Ezekieri 1:1 kyensobola okuddamu kiri kimu. Ezekieri yafuna bufunyi kwolesebwa. Soma Ezekieri 1:28 olabe ebintu byalaba oba ye Katonda. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli yeewuliriza, Bayibuli eyanukula, Bayibuli yeerwanirira. Ekireetera okubuuzibwa kye ky'okugamba ate bamalayika Bayibuli byogerako ababeera mu maaso ga Namulondo ye nga bamusinza. Ate abatukuvu abaafa, abatukuvu abali kati mu bulamu obw'ekitiibwa bo tebamulaba. Kyensobola okugamba kyangu nti gwe balaba si mulala. Gwe balaba Kristo mu kitiibwa kye eky'omubiri gwe, mu kitiibwa eky'omubiri gwe bwe yayambala ku nsi kuno, nti kyekyo kye bakomako okulaba. Ng'abasinga bwe baamulaba ku nsi kuno ng'ayambadde omubiri, ate eri mu ggulu tulaba oba bamulaba ne bamalayika bamulaba mu kitiibwa eky'omubiri gwe omujja gwe yayambadde. So ebyo byonna bikulu byakutegeera nti enjogera eno nayo emanyi okubuzaabuza abantu ey'okugamba nti Mukama n'amuteekako omukono gwe, Mukama n'ayogera, Mukama n'agamba mpulidde n'amatu gange, abaana ba Isirayiri bye boogera n'ebisigadde. Enjogera mu Bayibuli
ekozesebwa Katonda nga yeeyambisa ebitundu ebifaananyizibwako eby'abantu nga okuwulira, nga okwogera, nga emikono, nga ebigere. Kikulu nnyo gwe okuba nga otegeera nti y'engeri yokka Katonda ali mu busukkulumu gy'asobola okukozesa okwogera naffe abatali mu busukkulumu. Kati twali mutegedde tutya bw'aba nga takozesezza ebyo bye tumanyidde ddala? Kijjukire Katonda talina mubiri gukwatwako nga ffe, talina mubiri gukwatwako nga ffe, talina bitundu bya mubiri. Kati bw'anaaba nga anaayogera naawe nange yeeyambisa olulimi lwe tusobola okutegeera, olulimi olw'ekyana ekito. Ffe twetaaga lulimi olw'ekyana ekito okukola ki? Okumutegeera. Nti bw'atuuka ku ddaala eryo ery'okubeera nga yeeyambisa ebyo ebimanyikiddwa gye tuli, aba yekkakkanyiza nnyo tusobole omutegeera kubanga ali mu busukkulumu obukira obusukkulumu. Era kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti Katonda ffe teri asobola mutegeera n'amalayo. Mu Luzungu kye tuyita incomprehensible. Tosobola mutegeera, tosobola kumutegeera. Ensonga lwaki? Nti kye tulabako oba kye tumumanyiiko kiryanga okumyansa okwa laddu oba okwakayakana mu bwengula, naye teri n'omu ku ffe asobola okugamba nti amutegedde. So Bayibuli tulina okuba nga tugitegeera bw'esomesa nga bw'esomesezza bulungi nti teri n'omu yali alabye Katonda. N'ekya Musa mukizingiramu, era nga bwe tukirabye nti okwogera kwa Musa bwenyi ku bwenyi ne Katonda, olwo lulimi Katonda lwe yaganya okuba mu byawandiikibwa okulaga okusembezebwa okwa Musa kwe yali aweereddwa mu maaso ga Katonda, nti enkolagana Katonda gy'ali akkiriza okubeera naye ne Musa yali y'amaanyi. Naye tekitegeeza nti Musa yamulaba, kubanga aba kumulabako yali wakufa, ate Katonda mwene takkiriza kubeera ng'akola ki? Alabwa. Kikulu nnyo ekyo kyakuba nga tutegeera. So era ensonga eno nkulu nnyo 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 nnyini ddala yakutegeera, kubanga bwe tugamba enjogera ya bulijjo ey'abantu abagamba nti balaba Katonda, tulina okuba nga tukolifayinga ebigambo bye twogera. Bw'ogamba nti olabye Katonda, ki ky'otegeeza? Ki kyennyini ekyo ky'otegeeza nti olabye Katonda? Abasinga bwe tugamba nti tulabye Katonda, bye twogera biwakanyiza ddala Bayibuli byekola ki? Byesomesa. So nze kyenjagala okuba nga nkutegeeza nti ne bw'aba Adamu lubereberye, Adamu naye tiyamulabako nga litannaba kugwa, kubanga oli ajjagala okukagambe nti Adamu yateeka okuba nga yamulaba, naye tiyamulaba, teri amulaba. Twogere ku mukwano gwa Katonda Ibrahim oba Abraham, naye teyakola ki? Tiyamulaba. Twogere ku Dawudi, naye teyakola ki? Tiyamulaba. Tewaliyo, Yokaana yogedde, tewali yali alabye ku Katonda. Ekyo kizingiramu abantu bano bonna, omuli omuwandiisi w'ekitabo kino ekya Yokaana, omuli abantu bonna abaamusooka okukola ki? Okubeerawo. Lwaki kino kikulu nnyo kyakutegeera? Tweyambise ebigambo ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba ng'olinamu akeewunaganya ng'ogamba naye oba manya nga Yokaana yayogera bye, Yesu Kristo mwene wuuno ayogera mu Yokaana essuula ya 5 gye njagala okuba nga neeyambisa. Yokaana essuula ya 5 olunyiriri lwa 37 oli abweri ogamba, egamba nti era Kitange eyantuma oyo ye yategeeza ebyange, temwawulira ddoboozi lye n'akatono newankubadde okulaba ekifaananyi kye. Teri n'omu amanyi kifaananyi kya Katonda bw'afaanana. Tetulina kubeeraawo nga tutandika okulikiriza abantu otulimbalimba. Tinagenze mu ggulu, simanyi Katonda ne mmulaba maaso ku maaso, n'enkola bwe nti n'enkola bwe nti. Abo bonna balimba. Yokaana 6
tugyeyambise era. Yokaana essuula ya 6 olunyiriri 47. Wulira ate yo bw'enyweza egamba nti ddala ddala mbagamba nti akkiriza alina obulamu obutaggwaawo. Tuli mu nsonga ya kukkiriza. So kantandike n'olwabiri ana mukaga. Si kubanga nti waliwo omuntu eyali alabye. Okawulidde ako? Teriiyo muntu Bayibuli enywereza ddala bulungi. Simanyi nsobola kubeera nga nkikattiriza ntya. Naye Bayibuli enywereza ddala bulungi nti tewaliyo muntu eyali alabye Katonda. Kyovulaba ebigambo bino byogerwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'agamba nti si kubanga nti waliwo omuntu eyali alabye ku Kitange, wabula eyava eri Katonda oyo ye yalaba Kitange. Mu baana b'abantu teri n'omu amanyidde ddala Katonda afaanana atya. Kyova olaba tetukkiririza mu bifaananyi. Ne bw'obeera nga kusiiga kuno abantu abasinga kwe bagamba nti kwa Kristo, eyo yonna tebakulimba nti bw'atyo bw'afaanana. So abamu mukkiriza nnyo firimu okusinga ekintu ekirala, naye tutegeere obukulu obwaki obw'ensonga. Era bwe tuba tusomye ne Yokaana ekisooka essuula ne tweyambisa ey'okumeka ey'e12, Yokaana 4:12 bw'eti bw'etegeeza egamba nti tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna. Muwandiisi y'omu wabula addamu ne mu bbaluwa eno gy'awandiika ng'agamba nti tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna. Bwe twagalana Katonda abeera mu ffe, n'okwagala kwe nga kutuukiridde mu ffe. Awo tukoma. Tukola ki? Tukoma. Olwabiri, omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we, mulimba, kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko. Katonda gw'atalabangako tayinza kumwagala. Teri n'omu ku ffe eyali amulabye. Yokaana anyweza n'anyweza. Pawulo yateeramu ddala omusumaali oguggalirawo ddala ensonga eno ey'okwewayiriza. Ayogera bw'ati mu Timoseewo ekisooka 6:16 agamba nti alina obutafa yekka, atuula mu kutangaala okutasemberekeka, omuntu yenna gw'atalabangako, so siwali ayinza kumulaba. Kati tugamba nti Yokaana atukubye ekiwaanyi, Musa atukubye ekiwaanyi, n'abalala batukubye ekiwaanyi, Pawulo naye wuuno anyweza ensonga y'emu nti n'ekitangaala kyokka Katonda ekyetoolodde Katonda ky'amaanyi nnyo nti tosobola kisemberera. Bw'okisembera ekitangaala nga Katonda mwene tonnamulaba, kyo kiba kyakusse dda. Baganda bange, Katonda waffe mutukuvu nnyo nnyini ddala, era teri muntu alina kwewayiriza oba teri muntu alina kulimba nti yali alabye Katonda. Bino byonna byogera nga ngamba nti Katonda waffe talabwa era talina mubiri gukwatwako. Katonda waffe gwe mwoyo ogutaatondebwa, ate era gwe mwoyo omutonzi ogw'ebintu byonna. N'abasajja abatuwandiikira Bayibuli eno teri n'omu ku bo yali amulabyeko. Omwoyo wa Katonda yabakkako busi, naye tebaalabangako Katonda. Pawulo wuuno ayogedde y'omu ku abo abaafuna omukisa omwoyo wa Katonda okubakkako, y'omu Yokaana n'abalala baafuna omukisa, naye bonna bagamba teri eyali alabye Katonda, kubanga Katonda waffe tamanyika, is unknowable. Tamanyika, nti y'ensonga lwaki ekyawandiikibwa
kituyamba okutegeera lwaki kikulu nnyo okubanga tuteeka obwesige mu kigambo ekyafuuka omubiri okubanga kye kyokka ekisobola otutegeeza Katonda. Bw'abanga tamanyika, talabwa, kitegeeza essuubi lyaffe lyokka ery'omutegeera y'ani, tulina kwekwata kigambo. Ensonga eyokusatu gye tutunuulira Bayibuli kyeva egamba wabula oyo yekka, nti bwe mba nkisomye buto bulungi wano mu Yokaana 1:18 etegeeza ng'egamba nti tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna, omwana eyazaalibwa omu yekka. So okwanukula eri ffe ffenna abatalabangako Katonda, okwanukula kwaffe, ekyokuddamu kyaffe, oba oyo yekka asobola otuyamba otutegeeza Katonda afaanana atya atalabwangako omuntu yenna, twetaaga ekigambo ekyo ekyafuuka omubiri okuba nga kitutegeeza Katonda y'ani. Tewaliyo mulala yenna asobola tutegeeza Katonda y'ani wabula omwana omu yekka. Omwana omu yekka eyazaalibwa nga si mulala ye Yesu Kristo y'asobola omututegeeza. Era ye yekka alina obuyinza obusobola otumanyisa kitaffe. Ate era kitaffe yekka y'asobola otuyamba ffe okubeera nga tugabana mu mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 11:27. So Katonda atamanyika okuyita mu Kristo Yesu yekka olw'ekisa n'okukkiriza okuyitamu ebyawandiikibwa tusobola okumutegeera wadde tetumulabanga, wabula yeeraze ategeezeddwa eri ffe okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Era otusobola okubeera nga tumutegeera okuyita mu mwana we olw'ekisa, okuyita mu kukkiriza nga tugondera ebiki ebyawandiikibwa. Ensonga enkulu nnyo ey'okutegeera. Kati waliwo kano Bayibuli kegenze maaso n'okugattako ng'egamba nti aba mu kifuba kya kitaffe bategeeza Yesu Kristo. Nti Bayibuli bw'eyogera ku oyo aba mu kifuba, enjogera eyo etegeeza ekifo eky'enkolagana ey'amaanyi nnyo 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 nnyini ddala, oba enkolagana ey'ekimmemmette. Nti Kristo ayina enkolagana ey'ekimmemmette ne kitaffe ye yekka ate era asobola otutegeeza oyo kitaffe. Nti ebimukwatako tubimanyira mu Kristo Yesu, tewaliwo kuyita omuntu mulala. Era ekifuba kye kitegeeza ebiro ebitaaliko budde oba enkolagana eno ey'emirembe n'emirembe wakati w'omwana ne kitaawe. So oyo ye yekka otuufu tusobola okugamba nti teri eyali alabye Katonda wabula Katonda ye yekka eyali alabye Katonda. Kitaffe yeeraba, omwana yeeraba ng'omwana, ate era n'omutukuvu yeeraba nga omwoyo omutukuvu. So Katonda yekka ye alaba Katonda. Bayibuli bwetyo bw'esomeseza mu Yokaana 6:46. So awo wakulu nnyo wakutegeera nti Kristo ye mwana ow'emirembe n'emirembe owa kitaffe. Kristo tasobola kubeera omwana ow'emirembe n'emirembe owa kitaffe nga tetulina kitaffe ow'emirembe n'emirembe. Ensonga ey'okusatu gye njagala tugguse yegamba nti oyo yamutegeeza. Oyo ali mu kifuba, oyo ali mu kifo eky'enkolagana ey'ekimmemmette, oyo ali mu nkolagana ey'olubeerera ne kitaffe ali mu butaggwaawo, y'oyo yamutegeeza. So omuntu omu yekka yasobola otutegeeza Katonda. Omuntu aliwo asobola otutegeeza Katonda y'ani. Era ebyokulabirako bingi Kristo bye tusobola okulaba mu byawandiikibwa
ebiraga engeri Kristo engeri yatutegeezaamu Katonda y'ani. Nti bwe tutunuulira ensonga ey'okuba nti Kristo ye mutonzi w'ebintu byonna, awo aba atulaga Katonda afaanana atya. Nti Kristo Katonda, naye bwe tulaba nti okutonda kw'ebintu byonna kwakolebwa ye, atutegeeza nti Katonda mutonzi w'ebintu byonna. Ekyokubiri, emirimu gye tulaba Kristo gye yakola, Bayibuli tuga nti yakola emirimu gya Katonda. Teri akola mirimo gya Katonda nga si Katonda. Katonda tumumanyira mu Kristo. Kyetuva tutegeeza nti tosaagirira ku nsonga ya Kristo Yesu, tokkiriza kubuzaabuzibwa. Toyina kintu kyonna ky'ojja kutegeera ku Katonda okuggyako okuyita mu Kristo Yesu yekka. Bareforma oba bannankyukakyuka bayina enjogera eyali egamba nti sola Christos, Kristo ye yekka kwe twekutte. Ekyokusatu, Kristo atulaga atya Katonda? Atulaga Katonda mu ngeri y'okuba nti yawanirira ebintu byonna mu ggulu ne ku nsi. Kristo kye kifaananyi kya Katonda oyo atalabika. Bakolosaayo 15. Kye kifaananyi kya Katonda oyo atalabika. So bw'olaba ye oba olabye Katonda. So ensonga yonna eggusizibwa etwalibwa eri Kristo, erinnya lye livuge nnyo mu ebyo twogera okusinga erinnya eddala lyonna. Butya obulala Kristo bw'atulagamu Katonda atalabwa. Kristo mu kuba nti ye mununuzi ate ye mulamuzi w'ebintu byonna. Ekyo kitutegeeza nti ye Katonda bw'ati bw'ali mununuzi ate ye mulamuzi w'ebintu byonna. Mu kuba nti Kristo Yesu yakozesa erinnya lya Katonda kitegeeza nti Yesu Kristo ye Katonda. Okitegedde? Ekintu ekyo kikulu nnyo kyakuba nga kikola kitya? Nga kitegeerebwa. Watali kubeera nga ekyo tukifunira ddala bulungi, tulina okuba nga tutegeera ddala nti ensonga zonna zitambulira ku Mukama waffe Yesu Kristo. Mu kirala kitulo otunula mwatulagira Katonda afaanana atya, tulaba nti yafuna oba yakkiriza okusinzibwa okw'abantu. Ate tukkirize nti Katonda yekka y'alina okubeera nga akkiriza okusinzibwa. So okusinzibwa Kristo kwe yakkiriza okuba nga kumukolebwako oba nga kukolebwa gy'ali, kitutegeeza nti Katonda agwanidde okusinzibwa. Ekirala, mu kubeera nti Kristo yajja mu nsi n'akola omulimo gwe yakola, ebyo byonna bitulaga Katonda y'ani, bitulaga okwagala kwa Katonda, kubanga gwe weewuunye. Yokaana ekisooka 4 olw'omwenda paka olw'ekkumi lutugamba nti bw'atuti Katonda bw'atyo Katonda bw'atulaze okwagala kwe mu kuba nti yawaayo omwana we yekka Yesu Kristo. So tutegeera nti Katonda kwagala, nga bino byonna tubirabira mu Kristo. Kristo yatumanyisa Katonda y'ani. Tumwagala kubanga yasooka otwagala. Yokaana ekisooka 4:19. So ebintu bino bikulu bya kufiibwako. So mu kumaliriza kyenjagala okunyweza ku Yokaana 1:18 bw'egamba, aba mu kifuba kya Kitaffe oyo yamutegeeza. So olw'ogamba nti okunnyonnyola okwa Mukama Katonda atalabwako tekukolebwa muntu yenna mulala, kukolebwa Yesu Kristo yekka, okuyita mu bulamu bwe, mu kufa kwe, n'okugulumizibwa kwe, n'okubeera n'okuyita mu ebyo byagenda maaso okukkiriza okuba nga biruŋŋamizibwa. Ensonga lwaki yeeyogerako ng'agamba bw'ati. Bwe tutunuulira Enjiri ya Yokaana essuula ya 14 olw'okutaano egamba nti Tomasi n'amugamba nti Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tetulimanyi tutya? Olw'omukaaga Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula nga ayita mu nze. Singa muntegedde
ne kitange mwandi mumutegedde. Okusooka kaakano mumutegeere era mumutegedde era mumulabye. Olw'omunaana Firipo n'amugamba nti, Mukama waffe, tulage kitaffe, kale kinaatumala. Olw'omwenda Yesu n'amugamba nti, kansookedde mbeera nammwe ebiro bingi bwe bityo era temutegeeranga. Firipo alabye nze nga alabye ku kitange. Kiki ekikwogeza nti tulage kitaffe? So annyonnyolera ddala Katonda y'ani? Si mulala, ye Mukama waffe Yesu Kristo. So ekyo kiba kitegeeza nti Katonda yenna ayogerwako omulala nga tatulagiddwa Yesu Kristo wa Bayibuli, oyo si Katonda. Ago magini, ebyo bibumbe okukwewayiriza. Katonda ali omu, atulagibwa gye tuli okuyita mu Yesu Kristo. So Katonda oyo atalabika yalabisibwa gye tuli okuyita mu Kristo Yesu. Ate era kakulu nnyo kakutegeera ti Kristo oyo gwe tumayidde ddala nti ye Katonda yagendedde ddala mu maaso n'otutegeeza n'otunnyonnyola ffe abaana b'abantu Katonda y'ani. So sisobola kuba nga nsukkako wano wabula okugamba nti nywerera mu byawandiikibwa. Va ku pokopoko, va ku birooto, va ku beewayiriza, va ku abo abeefiisa ne bagamba nti bamulabye. Balimba, teri n'omu yali amulabye. Bayibuli kyenyweza, Katonda ategeezebwa gye tuli, amanyisibwa gye tuli okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abooluganda. Amiina.